lwaki ova mu busiraamu anti abasiraamu baali bankugira naye nga nze njagala kulya buli kimu ndi kakati okola ki n'embizi kakati ndya ng'olina omululu era nga tukukkiriza ng'obeera mu busiraamu vwamu era yayita saadirayo era walaba bulabi naawe ye nga bujjuvu Allah yabogerako aliyauma olwaleero akmaltu lakum dinakum eddiini ejjudde wa atmamtu alaykum nimati ebyengera byonna omwo waraditu lakum alislaama diina kati obusiraamu mubasiimidde Allah n'atusiimira obusiraamu n'atugaana embizi Allah n'agamba nti hurimat alaykum addamu walahamu lkhinziri gonosala n'ogamba nti nze obusiraamu mbuvuddemu kiki kubanga bunkugira oyagala kola ki nze njagala ndye buli kamu naye ng'olya bingi munnange embizi balansi gye walagamu okulya embizi teva mu ttooyi emmanju era embizi eyo nga wagiyeeko amafuta evaamu envunyu eziyijingiriramu wali mu ttooyi kaakati bambi gye walaga ng'oli ku kizibu yeseeka n'abaprotestanti bennyini nabo tebakkiriza kulya mbizi abaprotestanti balya embizi abaprotestanti balya embizi tebagirya kujjako abalokole nga mulina omululu kisolo tekyogera ente eyogera ogera n'ogiwulira ng'ekaaba mo era ogwo tulina guyita mululu Ministry of Education eyo ndiga back to school kyekyo buli kimu kyogera enkoko eyogera KOL kigambo kitegerekeka embuzi M-triple-E Ministry of Education buli ebyo byogera gwe n'ogenda ku gusolo buli lw'ogubuuza owaye ogamba ki nova mu busiraamu n'ogenda oli ekintu ng'ekyo gwe n'osalawo n'ogenda oddukira mu guntu buli lw'ogubuuza oyo ogamba ki kati ekyo kigambo ki wangisemu ate oba oli ne bombuuza obuuza nti ova kulya ki atya n'okuddamu nti nva kulya mbizi oli bwombuuza nti ova kulya ki aga nti nva kulya kasolo kaggwanga kegamba okumanya nga nabo naye balansi nga waddukira wakyamu buli lw'omubuuza ova kulya ki nva kulya kamagulu mampi kulya ki nva kulya mwana wa Dawudi olidde ki olidde kaki nva kulya karoonya katrakita ova kulya ki nva kulya katrakita katrera lwaki toyogera kyova kulya mwana wa Dawudi